Nkwate bulungi kubanga ndi Sekawere. Congratulations to Mommy ne Papa Josephine and Joseph Boyungo. Over after how long? Banagenze right now. Nsanyukiddeko okusinga Mommy Josephine. Bana nsanyukiddeko omukyalo oyo. You guys, you don't know what it takes okuyimiriranga ku kitoote no cancellinga abantu no bagamba mukama akola no bagamba mujja kuzaala naye nga gwe mukama tannakujjukira nga gwe mukama tanna bannange omukyalo oyo obulumi bwabadde mwena nombadde temumanyi lwaki yavula era nga mbadde mami yalaga mami yabadde agenda kuzaala era mu kaseera kano bannange yazadde abaana bwabuwala abaana babiri abaana balongo bannange nze simanyi nakumanya bannayi twebaze mukama bannayi nze omuntu abusabusa Katonda anyiiza Katonda akolera mu kifo ekituufu gwe just kasobera nakukkiriza kasobera ne faith mukama Katonda byonna abimalanga omukyalo yonna kansolinga abafumbo nasabira abanoonya abaana n'agamba bannange omukyalo oyo bampi we thank God bannayi mukama Katonda yebala okumujjako ekiswalo yenze nkole ntya kamba video banange nawe mujye ulirireko nze banayi kino kinsuseko banayi thank you so much God. Congratulations Pastor Byungo webala okugumiikiriza babo mubeewulirireko mulabe n'essanyu eryabadde ku Fojim kataba situle Pastor Byungo kataba musesente kasita banange buuyo ayogedde ne kukulonda mu maaso awo okulonda gwe tugendamu n'ababulira ekyokukola kamubawe nkwate bulungi kubanga ndi Sekawere. Hallelujah. Hallelujah. Abage. Sekawere. Amen. Katonda yatuwadde zadde eri abaana abawala Hallelujah. bulijjo nsomesa ekirooto bakimaamira bakikola batya naye nga mukyala wange kwaliko online abalaba n'obwana bwaffe bubalaba Hallelujah. Oba ndi ki oba ndi Saalongo oba ndi biki sibitegeera. Hallelujah. Abange kama ibazwe Buyungo family soko sirike Buyungo family tusoka kwetonda nange musumba Buyungo twali munakwana nga tuweereza nga saagala kutabangula service na kunoonya mukama naye yatukubyeko ekyamagero ky'abaana abawala mukama abawa omukisa ogw'amaanyi
Haleluya. Gambayi Mukama. Gambayi Mukama. Okola ebinene n'ebikulu. Tewali kikulema. Osinzibwenga. Otenderezebwenga. Mu linnya lya Yesu. Kubanga akola atya asumulula. Sunday Yesu. Amaziga gange. Sunday Yesu. Musinze Mukama. Haleluya. Nsanyuse nnyo nga munsanyukiddeko. Nava mu kusanyuka nze ne nkaabamu. Ate ye mukyala wange ng'asinda businzi. Ebbanga lye tutambuliddemu. Omujulirwa wange bamuyita Pastor Babula Nankya-Mukisa. Nga nsisinkana ne Josephine. Lutalo lwali lunene. Lwesinza kufunira budde nti njogere nalwo. Lwolusaanako obudde bwange ndowooza na mwaka mulamba saaviisi eyo nga ngitambuza. Naye wakati w'obintu byonna ebiruma n'ekigambo kye nnafuna teri ajja kutegeera okujjako mu 10 years. 10 years nga simanyi kijja. Nali nfuluma mu maaso g'omusumba omu. Yayogera ebigambo bye sobola kugamba naye nga bikaabya. Nze ekisinga okunnuma mu nsi muno kati wemba ntambula. Amazima g'omu mutima buli wenganjuluza bwe nti gwe n'ogatategeera kinnuma nnyo. Buli wegamba nti kyenkoze nkikoze na mazima ga mu mutima. Gwe ng'olaba bulimba. Ng'otambulira ku bulimba kinnuma nnyo. Kiringa kye bayita kumpaayiriza. Kati nze awo mu biseera awo we nagubira mu kye bayita kuwaayiriza bw'ompaayiriza. Ngamba muddo ojja kufuna ansa ne bwe njikuwa kati tojja gitegeera. Naye olugendo lwe tutuuseeko kati tezadde weeriri. Baakiŋŋamba nti ojja kitegeera mu 10 years. 10 years zituuka nga 26 January. Olwo olunaku lwe tuneebaza sijja kufuna bigambo byogera nze nja kuwa omukyala ayogere. Naye tomanyi mulimu gwe mbaddeko nga tufumbiza abawala ne bafuna embuto ne bayita maama w'ekkanisa nga bw'akola atya. Tomanyi tokitegeera kankimwogerereko omukyala kye bayita okutuula ku ntebe wali ne basomesa enjiri ya Kaana eya Salaayi nga atudde wali. Navanga wali bwe kyamuyitirangako ne muzza mu ofiisi ne mukansolinga ne mugamba tukyatambula ffenna. Ekimu ekyansanyusa kye namukansolinga ne mugamba nti yawula obuweereza n'obufumbo bwo. Bino obulumi bw'olina obw'obufumbo bulala ne Katonda kyakutumye kirala. Njagala woobanga obuwulira enjiri oyiseewo n'abatannazaala bazaale wadde gwe tonnakifuna. Nagenda okulira nga ndeetera testimony nasabidde oli yafunye. Kibanga ekiyitawo nga nze siraba ng'omugamba gw'oli ku mulimu kola otya tambula. Kakigenza okujja. In fact ndowooza lwabadde na lunaku lwa Jjoba Musumba yakinzukiza nti bagamba 10 years. 10 years nze bagiŋŋamba nga sitegeera. Ovanga ku Mukama nga ayogedde ekigambo nti linda 10 years n'abawendi 10 years
n'aba akyali naye 10 years kiki ekinaabaawo ne bwe kiba nga ate kati ekiriwo maloboozi ga bwana bwe bukaabira mu nnyumba yaffe. Kyenjogedde kyokka tufunye ezzadde. Aba TikTok aba WhatsApp yonna bagenda kuweebwa omukisa. Bansalemu batya bakolemu batya kasita bansalamu ebirungi. Ebintu ebimu oba obikola gwe kasita osalamu ebirungi omukisa ng'oyiibwa. Kasita otandika okuyingirira ebitakwatako n'oyagala omenye omulimu kikolimo kyekiika. Si nze nsaba, nze ekyange kiri mu kutereera Katonda kyakola atya. Ffe abaana twabazaalira mu 40 days. Eggulu ne liŋŋamba tonyega toyogera sooka okola omulimu gwange ogugguse paka nga 3 Desemba. Gwe obadde tomanyi kyempitamu. Nenva wano nembuulira nenzirayo ku bwana. Abantu tebajja ne bagamba bali batya maama ali atya ajja kuba bulungi. Mukyala wa Mukama jangu Babula. Otya kye bayita ekigambo. Wiiki emu emabega we mwatulidde. Kubanga nafuuba nnyo ne Mukama ne ngamba oba ono mugambe Mukama nandabula. Naye nakikanze mmaze mugamba nangamba wawona. Yandiyiridde abantu emmere n'omuceere. Kubanga kusanyuka kwe yasanga naye netya Katonda. Nali sinnamugamba nangamba musumba naloose ekirooto. Ng'olabika nga yakyali kitya? Kwata guno. Naloota ekirooto nga bazaala dda abaana ne babandeetera. Namugambye naloose ekirooto nga mwazaala abaana nga mwankweka tusooke tumalirize guno omulimu ne mubandeetera nga bukoze. Akuliko obweru bubiri n'akabulaka kamu. Yakiŋŋambira mu woofiisi n'enkankana amagulu. Ne mugamba Katonda ayogera. Naye ng'akikubyewo nenkubira mukyala wange essimu. Ne mugamba ono aloosebwa. Namugamba genda omugambe. Namugamba mukubire. Naye namugamba nti mukyala ekisinga emirundi ekisinga abantu mu mbuto babakubira ne babawa ebirooto ebitiisa ebikola bitya. Nakati nangamba kiyinza okukimukubira ate ne kibeera waŋŋamba tusooke tumulindeko mumukubira. Nja kukimugamba sita gwe nkikugambye. Nze ne mukubira ne mugamba omanyi Katonda yatuloopye. Mukama ebazwe. Mukama ebazwe. Naye nensirika. Mukama ebazwe. Ng'eggulu liŋŋambye kola otya. Nga nali namugamba Mukama yakinga neŋŋamba njagala mukyala wange bw'aba azadde Katonda amuyamba asumuke. Ng'olwo twategeera abaana b'ayina. Katonda asaasire asumulukuke agume bulungi addemu bulungi tulyoke tujje. Oyo naŋŋamba kituufu ekyo. Neŋŋamba awo nja okunywerera. Naye tuyise mu 31st malira ddala. Naye nga sirwadde nti bulwadde bwaki kukoowa. Banayo bwana tebuyirereka. Kyusa pampa ate kafunye ebbugumu ate kakoze bwe kati. Bakiyita ekyamagero ekizitowa. Kama ebazwe. Olwamaze bwe 31st ne tuzimala bwetu ne ngamba Mukama kikoze kitya. Naye ne tulyoka kisumulukuka kiti. Waliwo ekyama Katonda kyajja n'akuwa n'agamba nkugambye kino na kino. Ate era wenkutwala nze nja okuwolerezaawo. Ku lunaku olwokuna tugenda kukola kutya.
nze sikuwa wa kulonda gw'omumanyi gw'okola otya naye kyenjagala okola otya olonde. Era wano tetugenda kubeerawo na service emisana n'ekiro, kubanga ekiro ogenda kusula ng'obala bululu bwo. Yebazibwe Yesu. Emisana naki? Emisana kulonda, ekiro kububala. Haleluya. Kati tugenda kubeerawo wano mu linnya lya Mukama waffe. Genda olonde, Mukama akuwere ddala omukisa ogwaki. Ekyokubiri, toteekawo njawukana na munno, oyo omuntu gw'oliraanye munno. Bimaze ebbanga nga tulindirira okulonda, tugenda kutandika, tugenda kuwunzika ku Lwakuna. Haleluya. Tozimbawo kintu na neighbor na mukwano gwo na mukyalawo na mugandawo. Abantu beesazeemu bingi mu by'okulonda. Abaaliwo ku Sunday wedde nali nsomesa obuto. Kati obwo babuyita buto, omwoyo omukulu gw'oba olina okufuna. Kiki ekigaana okubuuza omuntu oyo mu nnyumba gw'osula naye olw'okuba talonda gw'ogenda kulonda? Babuyita buki? Buto. Ki ekikuyombya n'omuntu ng'olunaku luli Lwakuna lwokka lugenda kuggwa ate ebbanga lisigale nga likyatambula? Gw'ogiraba ensi ogikomya ku Lwakuna. Munnyenyezeeko munno, mugamba okoma ku Lwakuna. Ebirooto byo bikoma ku Lwakuna. Kati obwo buba buto, tokola ebyekito. Munnyenyezeeko oweeno nti tokola ebyekito, n'oweeno mugambe tokola ebyekito. Okyayina amagenda manene mu linnya lyani? Lya Yesu. Haleluya. Kubirako Yesu waffe nga leesa amaanyi.